labisa mu industry temuli organized. Techiri mu butabeera organized. Chiri mu I don't know sina ngeri gye nsobola kinyonyola kubanga olina kibuuza Lutalo. Okitegeera? Maybe woba ogamba ku butabeera organized ye yata abadde organized. Naye nze nateekayo show nga teri alinayo show. Yeah, so kati so akudda mu bibuuzo bye. Okay, when you saw this happening, tewamukubite munayogerako you guys? Twayogeddeko. Namukubidde essimu nandaga nti yaŋŋambye he didn't know. Ekirala oba show ye baagigula. Tetwayogedde bingi. Kuba namukubidde just nga mubuuza ndabye show is it true? Nabadde sikiriza nti kituufu. It's that Yasi on the Truth Media ndine omukulu King Kong. Nalabye ng'ofulumiza poster eriko King Kong live in the city. Fit Fameica live in the city. It's my show, my concert, my other concert. Egenda kubeera ku cricket over enaku z'omwezi nga 26 January era nesunze nnyo okulaba abawagizi bange bonna. Yeah, these days mwine kintu kye mukola venue mugenda mukula mpola nga we mwambuka. We last saw you ng'oli ku Africana where you pulled a bigger crowd. Nebaza abawagizi bange okujja ku show gye twalina ku Africana. Mbayita omulundi omulala bongere okunsupportinga enaku z'omwezi nga 26. This time around this is a bigger venue. So mbayita mwenna n'abatajja luli bajje. Okay, the space is so narrow. Nti last year ne this year oba ojja mu January ndaba nga space ntono nnyo gy'oba otuwadde. Space emala kubanga ebyo byonna tusooka bitunuulira nga tetunateekayo show. Yeah, so space eri enough. Sheri yaliwo mu gwa 8 mwaka guli ogwaggwa and bingi nnyo byenkoze mwaka guno eno. Yeah. Wetunulira by'okoze omuntu ajja kugamba bwe paba but briefly osobola tuyisa muno tugamba nti nkoze kino. Nina album namba gye nata gwoyinza okuba music eyo tomumanyi naye abawagizi bange bamumanyi. No mumanyi but waliwo omuntu eyateeka ayagala omumanyi. Yeah, nakola album namba bagiyita King Kong. Nkoze nyimba features. I have songs like bwe paba, Chow Chow, My Guy. Nina music ompya mungi nnyo gwenjagala okuyimbira abantu bange. Gwenjagala abantu bandabeko nga muyimba live. Yeah. Okay. We have a contradiction ebiseera bisinga mu gundi ze bamukolanga mmwe. So we seeing that date you're sharing an artist yo. And oli ali ku Serena oli ku cricket off. Nakitegeddeko ekyo olunaku lwajjo. I just got to know about that yesterday and ityo bwe biri mwana. I thought nti mu music industry it's a small circle. We musooka buli omu okumanya mune kyagenda okukola. Anti nga bwe nkugambye nze nakitegeddeko gye show yange nze nagiteeka out ndowooza omwezi nga mulamba emabega. So olina kubuuza Lutalo oba teyategeddeko ku show yange oba yagitegeddeko nebeera nga nakipimamu ye ku side ye nga kiri okay. Okitegeera? But nze sandi kikoze singa yenze. I wouldn't do it kubanga ne show omwaka guli eri B2C balina show nenkebera nga balina show mu time yemu gye nalina okukolera mu show eyange nenjongera mu maaso. So and Lutalo kyali wange tuwogera naye nakirabye bulabi oba okitegeera. So nze nganze the fact that kyali wange ne bwatandibadde kyali wange. But the fact that tulina audiences anjawulo maybe ekyo yatunuulidde which is okay. Yeah. For us ng'abalabi oyinza kitwala nga it's okay but olinamu mu audience yo abantu abakunyumira nga bakurosinga. Don't you think nti kino mubanga abeerabisa mu industry temuli organized? Tekiri mu butabeera organized. Kiri mu I don't know sina ngeri gye nsobola kinyonyola kubanga olina kibuuza Lutalo. Okitegeera? Maybe woba ogamba ku butabeera organized ye yata abadde organized. Naye nze nateekayo show nga teri alinayo show. Yeah, so kati so akudda mu bibuuzo bye. Okay, when you saw this happening tewamukubite munayogerako you guys? Twayogeddeko.
namukubidde essimu nandaga nti yaŋŋambye he didn't know. Ekirala oba show ye baagigula tetwayogedde bingi kuba namukubidde just nga mubuuza ndabye show is it true nabadde sikiriza nti kituufu. Olina oluyimba olupya lwe watadde ennaku zino music omuta ate oli ku rotation tugenda okulaba wano wali ku zinamba mmeka ku zi countdown gwaliko anti kati ze ndi bwe nti ze ndi muyimbi atayogerayogera nnyo naye ate njogera nnyo in terms of music. Okitegeera kati nkozesa music okwogera so mbeera njogera nga nzalawa nga mbalaga nti nze mubi naye seetaaga kubyogera bwogezi nina okukozesa music okubalaga nti nze ndi problem so oyo music era njakuta music mungi nnyo and music akyogera like omuyimbi tolina kwogera mbu biki bikiyerererere nze mu ndowooza yange in my perspective so nze njogeza music. By the way, nabadde njagala kukubuuzaako, do you guys, you and your used to be friends? Mwadamu ne mwogera? Nani? Ne Grenade? Siddangamu mmuwuliza. Mwamugobawe mute mwamukyawa? No. Simulinaako buzibu naye nayogera just kintu ekitansanyusa. Kuba buli muntu gw'obuuza mu industry agamba tetuddangamu muwuliza. Siddangamu muwuliza simanyi. I don't know. Mbadde busy nnyo of late. Okay. After this album, ofulumiza album enegenda fuluma ogenda gilaunching. So future plans mulimu twakulabako wali crossinze oli mugundiza aba Nigeria. How far with that? Kuba tubadde tunangamu kuwuliza to ask you about that. Mr. Easy. Are you still there? Connections sijagamba connection. Aba Nigeria nkolagana na bangi. Nina bangi nnyo mikwano gyange and the dream is not just Nigerians. The dream is to export Ugandan music internationally. So naye byonna bitandikirawa kati essaawa zeno kyentunulidde kuba show yange then we tunava mu concert we shall take it up from there. Waliko mu Empower ne tukulabayo twabadde tufunye recognitions nyingi mu Grammy. Do you have any plans next year or the other year? Tulabe Fameica ati naye asubmitinze. Inshallah. Music byonna yabyogera kyekikulu. Kukola music. Era oluyimba lujja kujjaawo tutera ajja kumanya gye luvudde. Lubikole byonna. Yeah man. Okay. We wish you luck in everything. Inshallah. Amin. Nga bwe nkugambye nina aba Nigeria bangi mikwano gyange era ndi mukola music n'abantu bangi abatali baawano ate nga n'abaawano nkola n'abangi naye omuzannyo tulina okuguteeka ku level eri so nina music mungi n'abayimbi ab'amaanyi kuba soboza ndi musajja w'amaanyi ddala.